Yeah, I'm today. I'm also work at the NHP. So we're going to do. Mr. Santosh Gumte is our managing director, and he's in charge of that. Definitely in East Africa, we are, I think, #1. Before you is a team from Bodu FC. Okay. Do not love you. So for us to say thank you in a special way, we decided we must. Yes, please. Thank you, my brother. He's in charge of finance. Okay. Yeah. Fabrice Akamwe here. That is the coaches that we can see. So we have a few leaders to this place, previous moment. We have to hand over the Pokino side yemo, then Pokino side yemo. No, I think it's better. Okay. Okay. So let's move down. Let's move down. Yeah. Okay. Maybe can we try? Okay. Let's have every member of the team. Yeah, what team of Just like you do when you do it. Yeah, you're not visible. Okay. Yes. Okay. Tuyongereke mabi guys. Tuyongereke mabi. Dani. Wasoma. What a smiling that you're not moving. Okay. Thank you. Yeah. All right. Okay. Okay. Thank you very much. Ndi musanyufu nnyo ne Plascon nga main sponsor wa Buddu era nga ndi musanyufu nnyo okubanga tukyaziddwako wano
okusisinkana abasponsazi baffe tubadde nga tubawulira buwulizi naye tufunye omukisa nti netusobola okubasanga era tuli basanyufu nnyo olw'okutusponsalinga olw'okubeera wamu naffe towards this tournament nti tuli basanyufu nnyo tebatulekeredde era tusobodde okuvaayo ne victory ey'ekikopo netubeera bannantameggwa b'amasaza olw'amaanyi ga Plascon era ndi musanyufu nnyo n'obubaka obutuweereddwa era nebaza Plascon mu buli kimu kye bakoze era nga tubasaba nti tebakoma okwo bayongerere ddala otukwatirako okulaba nga Buddu esigala ebeera ku ntikko ebbanga lyonna. Osooka twagala okwebaza ennyo management ya Plascon abantu bano abakola langi nnungi olw'obuvujjirizi bwakoze ku ttiimu ya Buddu okumala ekiseera ekiwanvu ddala ate n'olwaleero neetoola ekirabo kiwa ttiimu yaffe kiwaffe esaza tuli muwendo nnyo okuba nti tulina abantu abatwagaliza nga aba Plascon so ndowooza obuwagizi obwo bujja tuyamba okugenda mu maaso mu kukulaakulanya ebitonde by'abaana bano okukulaakulanya ebitonde by'abaana n'abazannyi b'omupiira okutwalira awamu awamu tuli basanyufu era twebaza nnyo obuyambi buno obuwagizi n'abakulu bano bwebakola. Akasiima kaweereddwa essaza okaddamu kategeeza ki? Akasiimu kano era kategeeza bwagazi kategeeza mukwano twatondawo ne kampani ekola langi ensonga lwaki twongera okubeebaza kubanga kagenda tuyambako tubaako n'ebintu bye tukola okulaakulanya omupiira mu Buddu era kagenda kutuwa amaanyi okuddamu okutwala ekikopo kino. Tweyamye eri Plascon nti emyaka 5 egiddirira ekikopo kiteekwa kubeera Buddu ono ndowooza ekyo kigenda tuyamba okutukwatizaako okutambuza ttiimu yaffe aba nti ekikopo tukyeddiza ate tukitwale n'omwaka oguddako. Okusookera ddala njagala okwebaza Plascon Paint Kansai olw'enkolagana etatandise lwaleero wabula etambudde emyaka 3 kati babadde bajja batuteekamu ssente zituyambye nnyo okuba nti ttiimu we mugiraba waliwo omuntu ali emabega atalabika nnyo naye ng'ate atuwa amaanyi mangi so twagala okumwebaza era n'obuwanguzi buno abwinamu omukono munene naye ate mu ngeri y'enjawulo twagala okumwebaza tutandise sizoni empya ate n'obukadde 50 bwatuwadde olwaleero kigenda tuboostinga tugenda kuteekateeka ttiimu okulaba nti kino ekikopo tuddamu okukiwangula. Manyi wabaddewo ebyogerebwa kubanga tewali yali akizeemu kiwangula naye olw'okuba tutandise nga mukyali okweteekateeka tugenda kusobola okuwangula ekikopo. Kampuni bweti ennene ng'eri mabegawo tasobola kugiswaza wabula ogenda mu maaso n'okuwangula. Manya nze Kayongo Daniel nze akulira ebya marketing oba wekitunzi mu Kansai Plascon. Olunaku olwaleero tukyaziza ttiimu ya Buddu nga bazze okwebaza obuwagizi ate n'okulaga ku bakozi bannaffe ekikopo kye baawangula mu mpaka z'amasaza g'omwaka guno. Ffe ng'aba Plascon twatandika okuwagira ttiimu ya Buddu mu 2022 era nga tuzze tubawagira sizoni zino zonna era ne tulaba nga balina bingi bye basobodde okukola ebitusanyusizza era ebisanyusizza eggwanga. Okusookera ddala ttiimu ya Buddu wamu ne ttiimu endala ze tulabye mu masaza zifuba nnyo okutumbula ebitone, zifuba nnyo okugatta Abannayuganda, si Baganda bokka bokka wabula Bannayuganda bonna kuba tulaba nti ttiimu erimu Abaganda, erimu Abasoga, erimu Abanyankole, erimu Abacholi, erimu Abalugwala, erimu abantu abava mu ggwanga mwonna. Ebyo ebintu ffe ng'aba Plascon tubyenyumirizaamu nnyo kuba tukkiriziganya n'enzikiriziganya egamba nti tosobola kubeera nti okulaakulana nga tokolaganye n'abantu b'obeera nabo. So tukyebaza nnyo era tubagamba nti bagendere ddala mu maaso. Ekyokubiri kye bakoze ekitusanyusiza nti ttiimu ya Buddu erina gye tuyita conveyor belt oba erina engeri gye bayamba okulaba nti bafuna abasambi
okwetoloola essaza lyonna ne bajja ttiimu gye twalabye mu final z'omwaka guno bonna abasambi bapya teri bonna baali tebasambangako final. Kitegeeza nti ttiimu ya Buddu esobodde okuŋŋaanya abavubuka ne batraininga ne balaga ekyokukola ne bakola ne basamba ne babeera ne discipline. Ne Katikkiro yakyogerako nti tosobola kuwangula nga tolina discipline. Ne balaga discipline, ne balaga empisa, ne boolesa ebitone byabwe era ne basobola okutuuka ku final. Ebintu ebyo ffe nga Plascon bitusanyusa nnyo era twagala bigendere ddala mu maaso. N'olw'ensonga eyo mukama waffe akkiriza era n'agamba nti tujja kwongera n'okubawagira n'okugendanga mu maaso nga tubugirira ttiimu eno nga tutuwa ssente. Twagala okukubiriza bannayuganda bonna okujjumbira ekisookera ddala ebitone by'abavubuka. Tulabye abantu bangi abasobodde okufuna emirimu, abasobodde okufuna ettutumu, abasobodde okuvaayo ne babaako bingi bye beekolera nga bayise mu mizannyo. Kale emipiira oba kubaka okw'abakyala oba misinde oba rugby, omuzannyo gwonna gusobola okutwala ekisookera ddala omunnayuganda omuvubuka oyo